esawa y'omunana esawa ya mulumbe ekyagwe oba ebulesi ebigambo byembagamba amasambi kwate baana bange nga sinnaba kugenda mu ttaka ebigambo byembagambye amasambi kwate mu bitekere ddala mu mitima obulimba n'obulyako obunafusi n'obukuusa mbasambireko si bituufu mubenga basomi mu nsi n'obutubulamu nga mukulemezanya eddiri amagezi amazaale gayamba nnyo nolyokogatakata amasomo okwabya ennyimba ekintu ekyo kiyamba nnyo gwe kumanyiriza abajjajja bwe twakola okukosa n'obulombolombo buwangwa n'ennono ffe twasibuka eri ekyaggwe bana bange basalamu etyo gyali mirimu gya nsi gino egitutambuzamu omusana ng'obudde babuzibira gegaba amaka gange nembulwa omukyala afumba mu myaka gy'ekivubuka nabanga mu kutawuka mu kyalo lw'okunoonya ensimbi nolwekyo kyenava nazaala nawanga ne mutondo naye sikikozesa funyo kale ensonga basaamu kubenga nga mwesigama kitafu omukama essaawa eritugamu libeera bamuwindo n'okusinga kuze kitambwe ebimuli bikwata ne bwe ndiba nazaawa ndibeera mu ngumu ng'olwazi kati nkubiriddeawo bassabamu emirembe mu linnya lya kitafu omukama haleluya mukama mulungi bane mwebale nnyo mwebale kujja kutukungubagirako eri obulamu bwa muganda waffe ono olwaleero tetwali badde nga tuyimba naye kino ekintu twakitandikanga bamagye ffe bwe bamu kubatandika ekintu ky'okuyimba nga muyimbi munaffe afudde yali livingstone kasozi eyaddako yali amani basudde nsaba abali wano bannakatemba mwenna tekikomanga kibeere kigende mu maaso kikule kubanga kino kye tulina okusiibuza muganda waffe katolubwama katolubwama ze nakwatagana naye mwaka gwa 1989 neŋŋenda aba Black Powers we muli wano aba Black Powers mukole bwe muti eyo gye natandikira bwe nagenda Black Powers katolubwama naŋŋamba nti wadde tebannakuwa kifo naye tandika okugaba ndi biruzi nga nzigaba mu katimba mu kiyembe mu paaka kati gye muyita empya yali biroole bwe nalemwayo ne ŋŋamba sijja kulemwa kitone kyange naŋŋamba lindako kubanga baatuteekangawo nga tuli bangi neŋŋende wansubuga n'akalyako ezimbira nenvaayo nenkwatagana ne Bobu Mpima kati ali Londoni nze natandikira mu katemba okufuuka ate omuki omuyimbi katolubwama nnumye nnyo abamanyi eddwaliro esaidina Abubakari liri Mmengo wali katolubwama yantwalayo nga tuli mu Diamond nga bamayinja bavuddemu n'agamba ebiseera byotandisa okulwala sukaali n'agamba ono mumujjanjabe paka lwaliwona era nnaku zino mbadde ku kitanda nsiba ku makiva oza n'eddoboozi lyange siri eryo naye katolubwama n'agamba mumujjanjabe era gye banzijanjabira lyeribadde eddwaliro lyaffe abasaidina mwebale nnyo mwebalire ddala kubaawo kaakati olwaleero ng'abayimbi muli wano olwaleero katolubwama oyo tubadde naye nga tulwanirira okubanga nti omuyimbi afuna eddembe lye olwaleero ababirimu tetwatandika dda nga twagala tufune obwenkanya okuyimba kwaffe mbagamba ekintu kimu kato bwafudde ndabye abantu nga baleeta ssente nnyingi nnyo ne gavumenti na buli kimu kyonna naye ng'abadde anoonya ssente nga tazikola ki taziraba waliwo ekibiina kye bayita ekya UPRS kitubbye emyaka 25 n'okusoba kati afudde abanja UPRS nze nja kubyogera paka lwe naafa nze nali mbyogerako luli omukyala Sibah nankanga ewaafa obulamu bwange okukka wadde abadde wano ng'azina naye siri mukyawa siri damu kumwagala obulamu bwange bwonna kubanga bwenfa kati yabanzise nakyogera yabanzise nkiddamu okujjako ng'azana neetondera mulekerawo okutumanyira ffe abayimbi ab'edda ffe twatandika ekintu kino naye lwaki mutumanyira
mbagamba ekintu kimu njagala obwenkanya UPRS njagala nkwenga mumpadde sente zange nkiddamu mumpe kadeya sokolinde kino kyenjogera naawe kikukwatako oyo afudde abanja UPRS nga byetulwanira ano ku National Theatre mutusasule sente zaffe nga tukyali balamu mwaleese UPRS empya naye tugibanja ebyo ebigambo byange yoba mwali mumanyisa nedda mulodea sebo nedda yes tweyanziza badde nsaba kanziremu bayimbi bannange ne ba actors mwenna nziramu yes olw'obulungi bw'omukolo gwa Honorable Katolo Bwama nsaba bw'obozze wano bwe tuba tukkanyiza nti oyimbeyo oluyimba lube lumu oluyimbe ebirala tubireke tubirwanirire ebisongo bwe tujja bireeta ku mbaga nikyo kiwedde aba royal families bambi mwebale nnyo kye mukoze thank you royal families twazze ku ddembe twagala ntalo kale right now ladies and gentlemen katubaleetere kabaka w'ennanga ewatali kumala budde Henry Maye